Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku olwaleero njagala tutunuulira eddagala lino nga bw'oliraba. Eddagala lino liwedde okunyigibwanyigibwa oba okusekulibwa oba eddagala ly'osekula naye n'otaligonza. Kati nga bwe mulaba lino waliwo munnaffe yambuuza yampeereza eddagala nga liringa bwe liti, yampeereza kifaananyi ku WhatsApp n'ambuuza nti wamma lino ddagala ki? Waliwo munnaffe yambuuza ekibuuzo ekyo, wali musajja. Kakati eddagala singa oli akuguza eddagala nga liri bwe liti, ekyamazima oyo aliguzizza yabeera alimanyi, oyo alikuwadde yabeera alimanyi. Olw'ensonga eddagala lye bamaze okunyigaanyiga libanyiga bwe bati oba ne balisekula. Kati nga bw'olaba lino lisekuliddwa naye terigonze nnyo. Eddagala lino nga bwe nkugambye oyo alikuwadde yabeera alimanyi era gw'olina okubuuza n'akukakasa ti eddagala lyekuguzizza baliyita bwe bati ne bwe bati. Ekyo njagadde mukimanye. Mulimu buno obulinga obusubisubi, buno obulaba obwo olwo luyito. Olwo luyito bw'olabamu obulinga obusubisubi obwo olwo luyito, oba olabamu obwo obwa green obwo ekyo kifuula. Olw'ensonga nze bitegese era mbimanyi. Kati mulimu obulala okalaba nga kano oyo ayitibwa bwangu. Kati ebyolabamu eddala eryo lino oliraba kano akakitaka ako, kati ogwo mukaabira. Kati eddagala lino liri bwe lityo: bwangu, oluyito, mukaabira n'ekifuula ly'eddagala lino nga bw'oliraba. Mulitegedde lyeryo. Kati eri eddagala tosobola dditegera nga si ggwe alikoze, nga si ggwe aliteeseteese. Kiba kizibu. Mwabatera okumbuuza nti lino ddagala ki, nondaga eddagala ekifaananyi nga ddagala sekule, sisobola dditegeera. Kiba kizibu. Mbeera nkulimbye. Oyo aliteeseteese yabeera alimanyi. Olw'ensonga omuntu yenna asekula eddagala kati nga lino ng'agenda ddikuwa abeera abuuza bujulizi, tosobola kumanya eddagala ki lyakuwadde. Mukitegedde? Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.